tugoberedde mitendera gya kujjako muntu butuuze. Ebikolwa ebyo bireese obutabanguko mu nsi nnyingi. Wane Congo mu constitution yaabwe eya 1996 bagamba nti Abanyarwanda abava e Rwanda mu 1925 n'Abaafuuka Abakongo nga basala busazi nsalo ez'okukola ekiraalo nabo balina ekiraalo kyabwe kye baafuna. Partitioning of Africa baali basala biraalo Abazungu n'Abafalansa bye baagala okweyagaliramu n'Abajamani. Nti we basala balina be basalira eri. Yose mateeka wa 1996 n'abawa obutuuze nti bonna bannansi Bakongo. Mobutu bwe yatandika okukwata ku nsonga z'obutuuze obwo bubajjako nakati tewaggwanga ntalo. Bebo bawulira ba M23 baani bye mwagala bijje Uganda. Ffe tuli ku mulimu ogugenda okuziyiza ebyo obutajja wano. Tuli mukola mulimu gwa Uganda nga Uganda tetusasudde. Kati ate beesasula okukola omulimu gwayo balemesa ffe okukola omulimu gw'obwannakyewa. Bw'oba oyagala okutegeera, tegeera nti bano abantu abamaze n'okweyokeza mu nnyumba famire bazibagambye abeeyokya olw'okuba baatunze ettaka lyabwe bagende mu Middle East bakole ate babamye passport n'agalira abaana mu nnyumba n'abookya. Oyo omuntu asobola okwokya abaana be ne yettiramu. Kizibu okugamba nti gwe tasobola kweyokya naawe ne mufiira awo. Tetwagala ggwanga kugenda awo. Twali basanyufu ng'eggwanga lyongezaayo okurenewinga identity cards. Kubanga bano bonna waaliwo olukwere okuzibajjako. Era twalowooza nti akaseera akatuweereddwa kamala okukyusa mu ssemateeka tuggyewo akawaayiro akakyamu. Bino security byetandise okukola. Bitandise okutulowoozesa ekintu ekyenjawulo. N'olwekyo tufulumiza entambula nga bwe zigenda okubeera. Kasanda tugenda kuddayo nga 5. Ebuyikwe tugenda gendayo nga 19. Kayunga tugenda gendayo nga 26. Nakasongola tugenda gendayo nga 2 November. Mbale tugenda gendayo nga 9 November. Gomba tugenda gendayo nga 16 November. Mubende tugenda gendayo nga 23 November. Nansana tugenda kubeerawo nga 3 ate tumalirize ne Kololo Independence Grounds nga 1 December. Kuguno omukolo ogusembayo tusuubira President w'eggwanga oba anaamukiikirira okujja abeerewo kuba twagala mukwasa mu butongole memorandum eno eyabiki abantu bano bye beetaaga okukyusa mu ssemateeka w'eggwanga. Tukola ebintu bino kubanga bya ddembe era biri mu mateeka. Twatandika nga 1 December omwaka oguwedde. Tugenda kuba tuwezezza omwaka. Naye security yakategeera ate yagala kwefuula etusinga okumanya ebintu bino. N'olwekyo tugenda mu maaso n'enkiiko zino. Naye security bw'eba eyagala kati esalewo oba tutandike kugobagana oba tukkirizibwe tukole ebintu byaffe mu mirembe nga bwe tubadde tubikola.